Make everything easier and more interesting as you reach apex of your life. Al Magic Records is here to give you all that your life needs. We provide the best video production around town. We produce music videos, filmmaking, documentaries, commercial adverts, and the best video production for weddings and introduction parties. And we hire video equipment like cameras and drones. We do audio production, caller tunes. We produce and promote music business, songwriting, vocal training, music lessons for kids, and artists management, all offered at an affordable price. We are located in Nyanama, opposite Movit. For more information, reach us on 0753 567336 or 0775 408943, or you can reach us on email almagicrecords@gmail.com, or you can find us on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube. Al Magic Records, for God and my camera. Bagamba nti abasajja mivuye giwaatula ate negikola ki negikala mpozi ate nenkajumbe temalanjo owulira okyayagala okundaba wandyagadde okuddamu okulaba nga tutambula era tuli mu ssanyu lyerimu essanyu lyeririwa wano tuli mu ssanyu olwo n'okujjanga wano bwenzize bwendi kubanga kyembadde ngenda okukola kibadde tekinsobozesa kuddamu kujja na wano bwendi kyembadde ngenda okukola mbadde nzisa obulungi Hajjati ngenze nenkwatamu mwana muwala oyo alula kyembadde ntuusizzaako era nfumiitiriza kintu kiri Hajjati namuleka nti nga talina musajja neŋŋamba kakire naye mukutte mu lubwe ebizibu byenna bimala nemusitula kakati bwelowooza mukuttewa nemusitula bwena nabeera mu bbanga nga ebigere wansi bikola ki bigira bugizibi okolera ddala nga ataasoma ebyo abatasoma byebabikola nedda eyasoma yaba ategeera ekimulwani omuntu ayasoma akozesa alwanyisa bwongo then kati ate bwongo yenze wano nze mukukozesa obwongo ate mu bwangu bw'ekitalo ninga liiso na bwongo bwe bitambula kati gwejjukira bujukizi ku luyiro baakusabula singa saakozesa bwongo singa wano waliwo entaana singa obanze obaani singa ali mukomera wandibadde osiriikirira n'ofumisaza olugamba mukyala wange ono kiki ekimusirisiza atanyega abalaka ki era kyenvudde nzija lwaki weereega lwaki oleeka anti ngenda neraba ebimu ngaate bikunyigiriza nnyo ate neŋŋamba nti mukyala wange gwe wanyigiriza bati hakki yange yebonaabona bweti era amubuuza nga kiki ekigibonyaabonya Hajjati ekyo tusooke tukivayo nze mbadde mbuuza nti newakula enjala leka naawe obadde ombuuza tuwanuuza nno ku njala zi tulina bwe tuwanuuza kali gwe obadde ombuuza mbadde mbuuza nti koze nanka ekyapa kyawa kiririddawo okyagazaaki mbuuza obuuza kibuuza wawo naffe kwena embeera eriwo ekyo ki ekikutuusa okubuuza ekyapa okyagazaaki era embeera eriwo yentuusizza okukubuuza ekyapa ekyo nga ŋŋamba nti bwe kibanga kiri muno mu nju ku mbeera eno eriwo omulabu ono gwakigwako
kiba tekifiiribwa sikitegedde gukyobumanyi omutwe seetise gwa bwereere nina obwongo wakitereka nze ndabadduka nze nalabako nalozaako owulidde nalabako nendo zaako kubi nebyateebe byajoje wano era lwampa bwe ha nange menyweza olowooza wasayininga ki usayininga transfer form Hajjati sikubanga ku transfer form zisayininga sagala ato okole bintu byakiyayi sikubanga ku transfer form zisayininga toba muyaya ati tola nti abasajja mugaba empewo ate mpewo ki ate nze wampa mpewo nako wuliriza owasa omukazi nga yasoma kiŋŋamba mu bugumyeko ate nga yakulira mu kibuga magezi geseragati nze ompa empewo ebyo mugaba notogabirako n'omukazi emuroba notomwerako kaadi nze kati kyekyategere ate nakusayiningira di transfer ojukuliraga nti ngoma zo ebyateeryo bimaze okwabuluka nega nti sayininga noga nti ompadde nega sayininga nze saatawaana kasita nayingira mu nyumba nga tenimpapala nonga tujja kusayininga nakubira looya nga tufuna transfer form tofaayo siri mukyalawo wuliriza siri mukyalawo abasajja mugaba nnyo empewo naye ku luno byakulakira wampa transfer form gwe kyomanya ekyapa kiri mumanya gange ate kiri watuufu obwedda kyentya nze tondowooza ndi baddemu neshaka yonna naye ate bwekitwala dde waloya nga tombuulidde kugamba okoleki ati kikyo ogaba ogabulula nedda ogaba nosigala omusajja omukazi alina banga haji gweoli Hajjati oli haji wagenda emaka kwesiba kumanya wagenda emaka mbadde bwe nafuukaobeera Hajjati gwatenze kitobetabahaji neweripa kyali automatic kifaanana nga nze kusikira dokita babugaba batyo wesikira dokita bwekyomanya ekyapa kiri seefu kiri manya gange era kiri waloya wange tomenyeka mbadde nti debuti nga oba olina pulaani zo nene nankaniye nemangaleyo nga mulina kyemulowooza situdde ate tonsibaako ebyo miswaswangule ndinaawe muntu ngatereeta emiswaswangulekuzunga kwe kukutawanya kati dulinze kyembadde ntidde nti guno muswaswangule leka nze masajingo gulwa kukugwako masajinga omutwe presa tendi buli aji mutwe badde ntidde nti ene mangale lwa kugwa ku kyapa kyo nekitwala ngekijjawa ate onyiga amatu nyiga wano asajinga stress wekusukako oyogera butonotono mbadde ngamba ndi wamu madam bino wabitandise ani yagambye okwambala booti mu maka gange yani agambye ofulumire wano watandise ddi okwambala booti ebyo byonna nabikuganye nagambye toddamu kwesmartinga wano toddamu kubako gwe wesmartingira madam oyagala kumpisa mu maaso kwegamba byonjogera byonna byonna olowooza ndi musiru nnyo ontwala ngaomusiru atategeera bwe nakugamba nti saagala oddemu kwambala bulungi ko gwe kamuyiseemu amaaso kati nno nkulayirira toddamu okwatirira enzigi zange ezo toddamu okwata agagalo gaga agabi ng'okwata ku nzigi zange okitegeera toddamu bayidawo enjagala ompulirize bulungi saagala kwogera nawe ng'osongolasongola olumwa bw'otu tojja kikyagala nkugambe tojja kikyagala ate saagala kuntabula saagala kuntunuulira ng'onkeneka kati wuliriza ate wuliriza bulungi omuzungu agamba if you're listening listen carefully from today onwards negoyita omusajjawo musule mu garage ate bawadde just offer kuba simanyi temulina mwe muyinza kusula for now simanyi motoka yange kyemugenda gikolera oba musula wansi oba musula mutya naye nga nkuwadde garage kyogenda okuba ngaosulamu siddamu okulaba ng'ova mu mulyango guno siddamu okulaba ng'ova mu mulyango guno kankugambe omuzungu agamba kati omuzungu oyo yagamba ekyo ye muzungu y'omu ye yagamba nti never trouble a trouble before a trouble troubles you. Gwe tolowooza nti naawe ojja kuva eri omanyiire ng'olwokuba nasirise omuntu bw'asirika taba musiru bw'osanga ndigala ngotosa omutwe teba nsi
singa kakutanga naye musango omutone ne kutunuzamu womanyira akalivamu ate tosuka owulidde just know your limit manya woyina okukoma yes oyinza okola omuntu ng'asirise gwe n'obeera ng'oyogera nnyo omukebe gukubagana nnyo tegumakinga sense okitegedde tegumakinga sense so leka kozesa mutwe use your brains omuntu okuwa chansi mulekwa chansi munoberanga engereza tewali agenda kunyambula lugoye lwange tewali agenda kunzijjako obuvunaanyizibwa w'amaka gange owulidde oyagala kunkuba olina kyotomanyi oyagala kunkuba kati nkugamba bino ebigambo byange ebisembayo genda weyambuleze enkwe bisigaze tokidangamu ekyo kyokoze tongezesa kunsongamu de toddamu nosongamu tolozamu nokusirika gwange busiru toddamu nonsongamu nkugambye kozesa obwongo bwo use your brain okozesa mutwe toddamu kwambala bulungi mu nyumba yange oyagala kummanyira toddamu kwambala bulungi wano toddamu ongoberera sikugoberera nkugambye ejjamu engoye ezo pack your things go to the garage if not that ojja kunyiza wano vewo mind your steps and mind your tongue okay lovely girlfriend olabika tumanyi sagala kulabanga wetala mu compound muno sikyaganya kodera sagala kwegere weyigizagigiza ebyo tolowooza nti okusinga omunene osinga buli kimu sagala kummanyira nziremu okulabanga wetambuzatambuza naye omukazi ono ku bintu byonna bye nnakoze nafuna gadisi ezinsongamu akagalo n'omukazi ono naye tatudde bannange omukazi ku bintu byonna bye nnamukoze nemuvuma nemukuba omukazi nadde manya agenda kubeera amba bwati naye omukazi ayina engeri gyangalulidde omukono omukazi ayina engeri gyatabuseemu omukazi ayina engeri gyansomeddemu kinaaba kikyo amagezi ayina mangi naye nange situdde kati katulabe ekiddako